pasita ono effujjo lyakoze kati tuli myaka 8 n'embeera gye yeeyisaamu ate nga tasibye muntu omu oba babiri ab'eddiini ez'enjawulo abasibye asiba abalokola asiba abasiraamu asiba abakatuliki asiba aba Seventh Day asiba buli muntu amusiba kati bagamba nti kyandituwaliriza tetulina ensonga etusikiriza agenda kulokoka olwa pasita ono bye yeeyisaamu naye omuntu yenna yalina kasoyegera ku Naboth atandikirawo okweraliikirira era namwe wano muzze naye nga tugenda kweraliikirira ase mmwe nze ano bakyanoonyereza zive mu expire zonna n'aziyuzamu yasooka zisazaamu n'aziyuzayuzaamu n'azikasuka mu kasasiro n'alagira banjijemu engatto ne banteeka munda n'agamba n'omusirikale yali akola ku fayiro naawe nnyinza okukola ki okukusiba pasita bamusibe omuntu essanyu lyaffe kibe kyakuyiga eri abantu abalala. Amannya nze Kayabula Julius nga ndi mutuuze mu kitundu kino ekyamasajja era nga ndi wano nammwe olwaleero ensonga yange enkulu ya Pasita Tumwine Nabosi. Pasita Tumwine Nabosi yali musumba nga nsabira mu kyaki ye. Pasita Tumwine Nabosi omwaka gwa 2016 Landlord we Seguya Fred ayagala okutunda ekifo ekimuliraanye. Mu biseera ebyo Pasita Tumwine Nabosi ekifo ekyo yali akikozesa kubiramu crusade. Pasita Tumwine Nabosi n'ategeeza nti Seguya atunda wano naye nze sirina ki ssente. Wabula gwe kenkumanyi nga ate oli mukkiriza munnange oli mulokole bw'oba nga gwakiguze bw'oba olina obusobozi ne bwe mba kuvaawo mpaayo akabanga nenvaawo naye omuntu omulala bw'anaakigula asobola okugamba kwolwo lwennyini nti temuddamu okukozesaawo. Pasita Tumwine Nabosi ne mubuuza ekifo akitunda ssente mmeka ng'essaawa eno mbadde siyimiridde bulungi n'aŋŋamba nti tetunnateesa bbeeyi kubanga nze kennyini Tumwine pasita siyinaamu ssente zigula kifo wabula gwe bw'oba olina obusobozi ng'owulira osobola jangu tugende owa Seguya Fred tuteese naye ebbeeyi gy'onaasobola nga ggwe kuba gwa agenda okuba nga olina obusobozi. Naye n'aŋŋamba nti Seguya saagala omulage nti nze Tumwine Nabosi pasita wo nnemereddwa sinze nkigula. Ne mugamba nti ate lwaki? N'agamba nti Seguya Fred oyo yabadde aŋŋambye nti bwe mba nga nkuwadde chance ogule poloti eno gwe pasita nga gwagiguze woli opangisaawo ompe emitwalo 18 buli mwezi ngenda kusonyiwa emyezi 6. Ati Pasita Tumwine Nabosi n'aŋŋamba nti ensonga lwaki tayagala Seguya amanye nti yalemereddwa olw'okufevalingibwa asasu emyezi gino 6 nazo yagisigaze nga komisoni we antutte owa Seguya. Ne mugamba kati Seguya tugenda kukola tuti agenda wandiikira mannya gange gago. N'aŋŋamba nti Seguya bw'anaawandiikira mannya gange nga Tumwine nga Kayabula Seguya agenda kumanya nti Tumwine nnemereddwa wabula tuweeyo ssente Seguya Fred awandiikire Tumwine Nabosi naye Tumwine Nabosi ampandiikire endagaano nga naye anguza. Nengenda ewa Seguya bulungi nnyo ne Tumwine Nabosi. Seguya twamusanga mu maka ge nga n'abaana be bali ne mukyala we waali. Seguya Fred ne tuteesa naye yali ayagala obukadde 20,216 fuuti nga poloti gyatuguze eri fuuti 466. Seguya Fred ne mugamba nti tetujja kusobola ssente ezo olusaagala mulaga nti nze ngula mugamba tetujja sobola ssente ezo kuba Tumwine yali amaze okuŋŋamba olina okwogera ssente gwe z'omanyi z'onaakola ki z'onaasobola kuba gwasasula. Ne tukkaanya ne Seguya Fred $15,000,000. Seguya kwe kubuuza nti ssente mugenda zisasula mutya. Ne nziramu nze kennyini nti tugenda kusooka kuwaako kitundu buli mwezi mbeere nga tusasula. Olw'ensonga nze kyanjogeza ekyo nga nina branch zange za mobile money biseera ebyo branch 10 nga manyi nti buli mwezi nsobola okulirizinga miliyoni ezitakka wansi wa 2 n'ensasula poloti eyo. Era bwe naddayo n'entunda akapoloti kange kali Busaabala then enkeera ne tutwalira Seguya Fred deposit wa poloti. Nze Tumwine Nabosi namuwa obukadde 5 mu ntandikwa. Bukadde 5 nampandiikira endagaano nga nguziza poloti $15,000 nsasuddeko 5. Endala ndi wakuzireeta buli mwezi paka lwe ziggwayo. Bwe twakkirira owa Seguya ye yamuwaako $3,000,000. Era Seguya nakkirizo zikwatako n'awandiikira Tumwine Nabosi endagaano nga amuwaddeko 3. Era ne tukkaanya buli mwezi ntwalengayo $2,200,000. Era Seguya n'annyonnyolwa bulungi nga Tumwine Nabosi amunnyonnyola nti n'obwomba tondabye n'olaba Kayabula kibeera kiwedde ssente gwe kikulu kwata ssente ziggweyo. Ne ntwalayo ssente paka $15,000 bwe zaawera nga ziweddeyo ne tuyita Seguya bulungi n'ava n'ewuwe n'ajja ne tuyita ne chairman ne tuwandiika endagaano. Waliwo n'abaaliwo. Eyasooka nga Tumwine Nabosi agula ku Seguya Fred $15,000 ziweddeyo lweyo ndagaano yakubiri.
eyatumwine ng'agula ku Seguya kuba sente zaali za bitundu twawandiika endagaano 2 yadde Seguya twamutwaliranga million 2 nga yaayi alina waali kodinga mu katabo ke era kyemmanyi Seguya nabo bu details obwa bulina bulungi bwe twamalayo Tumwine Nabosi nampandiikira eyange ne tuwandiika bulungi endagaano ne yagiwandiika nga Ssemwanga Paulo Tumwine Nabosi n'agisayininga mu bulungi Semagonja Charles ye yali chairman mu biseera ebyo chairman n'angamba nti nga nze ero sokkonako stamp nange mbeerayo ne ka commission kuba nze namuleetanga mugambye nti ngula wano ne neetaaga mumanye ekigenze mu maaso Semagonja n'ansaba by then emitwalo 27 ku ssaawa eyo nalina emitwalo 7 ze namuwaako ne mugamba nti sigaza details zange zino n'endagaano zonna nga bwe tuziwandiise bwe naleeta balance wo goli chairman ngompe ebyange era Semagonja n'akwasa endagaano ya Tumwine Nabosi n'agimpa gye yagulirako kuba Tumwine tiyalina nsonga lwaki ye tugimulekeranga kuba yali amaze ottunda yo omugabo gw'omwezi buli mwezi emitwalo 18 yali amaze okukola ki okuzifuna ati bwe twamaliriza Semagonja ne mutwalira balance we w'emitwalo 2 n'ampa endagaano yange nga chairman nga tuwali buzibu nnyo era ne tutambula ne tubeeranga ne mu church tewali buzibu nnyo kati mba ndi awo mugamba nti pastor nandiyagadde okukozesa poloti yange pastor nga ngamba nti wano tolinaawo ki poloti mugamba ate bijja bitya nti sirinaawo poloti ku ndagaano zonna n'endagaano wampandiikira mu bulungi nga tewali nkaayana nga ndeeta esengenge enkoma nfensinga poloti yange kuba si mwe mwali ekyaki nga abula lukozesa nga lujja kubiramu ku Crusade Tumwine Nabosi okuva olwo yagenda ku poliisi n'aloopa omusango nti nze nayingira mu kyaki ne mmenya woofiisi ze n'enziba ebiwandiiko n'entwala essente n'enkuba abantu n'ennyonoona ebintu bye ne banzigulako omusango gwa robbery malicious damage assault threatening violence emisango egyo ne bantwala ekatwe ne bansiba bwe bansiba poliisi neŋŋamba nennyonnyola emisango eginsibiza mu nnaku bye Tumwine Nabosi n'okubba ebiwandiiko bye n'okukola effujjo n'okuba abantu be ne baŋŋamba nti kati leeta endagaano ezo kuba tetulinayo tukakasa buguzi bwammwe ffe gye tutaali tunaagamba taguzangako bw'abanga yagguza beexpert baffe bajja kuzuula ekituufu abakebera emikono endagaano zaatwalibwa mu writing expert zaamalayo ebbanga eriwerera ddala ery'emyezi 4 n'okudda waggulu bbanga eryo ery'emyezi 4 bwe lyakomawo ne baŋŋamba nti tolina musango gwa robbery emikono gyakomyewo nga giraga pastor Tumwine yennyini yeyakola ki yeyasayininga endagaano ezo zonna baazikebedde endagaano 2 ze yampandiikira emu nga nakamuwako $5,000 n'endala nga mmazeeyo baazikeberera ku byasayininze kati bo bwe bamanyi bwe baakebera ne bazza lipooti era nange ne bagimpa n'engirabako bangamba naye ffe tetugenda kugaba ttaka wabula fayiro yammwe yava mu kooti owa State Anthony Makindi ng'egamba advise two party go to civil this is land issue nembabuuza sivo yaani sivo muntu sivo kati musanga bane bangamba kiba kika kya musango nengenda nenfuna lawyer bwe najja mu ba probondo abagaba ba lawyer abobwerere nemunnyonnyola ensonga nembanyonnyola ensonga zange ne bampa lawyer ne tugulawo sivo mbanja ali awo tuguddewo sivo fayiro eyo nnyini gye bagoba owa State Anthony gye yagamba nti tugende mu sivo nga bazemu bagisankisonize emakindi ne bankwata ne bantwala mu kooti nga ne sivo yange eri mu kooti ekola ki etambula ati sivo yange netambula ebbanga ne bankwata ne bantwala ku guno ogwa assault ne malicious damage threatening violence ezo ne bantwala mu kooti wabula yakulangawo fayiro ng'agamba Kayabula Julius and others Kayabula Julius and others buli fayiro yonna jaggulawo ateekako and others kwolwo n'akwatirako omwami gwe bayita Mbuya Ismail waali mu kitundu mutuuze wa wano yamukwata lwaki mbuyanguze emiti gye na fencing sepoloti oyo n'amukwata n'akwata omulala bamuyita bya Katonda Jessica oyo naye n'amukwata n'amusiba n'amutwala eruzira yamalayo naye omwaka mulamba oyo ye lwaki olwokuba yamugamba ekituufu nti lwaki omwana omukola ki omubba ng'ate wamuguza poloti n'amukwata yali neiba kumpi awo ne church oyo bwe yamala n'akwata omulala baali bamuyita Kadwa Mudani naye yali olwokuba nti yali atambula ne Seguya Fred nga bamanyiganye Land Road nga kati nanga amanyi oyo Kaddu n'okufa n'afa bamusiba ne bamugulako emisango egy'enjawulo Tumwine n'apanga n'omwana bamuyita bali ku Dembe Jovan
ne yeesalasala ebiso n'agenda n'agamba munno ffe twamusaze ne batugulako era omusango n'okumukuba musango ne tugusinga mu kkooti e Makindye nga tewali bujulizi. Era n'akwata n'omulala chairman w'ekyalo naye n'amukwata n'amusiba mbu amenye ekkanisa. Teyakoma ku oyo era n'akwata n'omuntu omulala gwe bayita Sakulu n'okumumanya saamumanya nze. Nawulira buwulizi nti nze ne Sakulu twakuba emmotoka Tumwine Nabbosi twagisanga ku Freedom City. Embaga Freedom City erina kamera. Bwe tuba twamukuba ne tukuba emmotoka ye kamera za Freedom City batulage ebifaananyi twamukuba ddi. Sakulu n'okumulabako saamulabako ye bamutwala butwazi Luzira. Saamumanya kuba nali sikola ki simumanyi ne gwe boogerako. Oyo naye n'amusiba. Tubara tukyali awo omwe Land Road Seguya Fred naye n'amukwata. Land Road yabaguze ettaka. Yamuguza mu kusooka Tumwine alyoka anguza oba gwe twakkanya naye ebbeeyi obulungi yali Land Road wa Tumwine. Nnyini ttaka eryo lyonna naye n'amusiba ng'amugamba nti yamukuba n'amubbako ndagamuntu simanyi ne ssente ate n'ekirala. Tumwine Nabbosi era n'aloopa Land Road nti ogw'okumulumya lwaki wali mu bigambo byalaga nti Kayabula ye nannyini awo olw'okuba yali amaze okulaba ku ndagaano nti Tumwine yanguza. Ogwo nagwo Seguya Fred n'agusinga mu kkooti e Makindye yamuloopa Sivo n'amuloopa ne Asaroti nga Tumwine yaloopa. Tiyakoma okwo omwana w'oyo Land Road Seguya Fred gwe bayita Kasozi naye n'amusiba. Tiyakoma okwo waliwo neiba bamuyita Nakato wa Saalongo wali Lutoda naye n'amusiba. Musumba y'omu Tumwine Nabbosi. Tiyakoma okwo n'agenda n'agamba nti ffe twegasse n'abasirikale ab'omu kikajjo. Osi Adupu Sam naye n'amuteeka ku fayiro yemu. Osi Saidi Katalikawe Godiki naye n'amuteeka ku fayiro yemu. Waliwo neiba omulala alinawo Poloti bamuyita Okirya naye n'amuteeka ku fayiro yemu. Antone Jeno n'amusiba era n'embuuza omulamu n'asiba n'aloopa Antone Jeno. Ye Antone Jeno tetwamulaba ku ffe tumanyi oba nze mmanyiraawo mu kkooti nti Antone Jeno aba aloopa gavumenti. Mbabuuza nti ffe tujja mu kkooti naye ye Antone Jeno yaliwa. Kwe kutegeeza nti Antone Jeno abeera aloopye ekitongole kya gavumenti awo. Kati ogwo omusango nagwo omulamuzi n'agugoba mu kkooti e Makindye. N'amugamba waloopa Sivo baakuwangula. Bwe nagenda mu Sivo ne bawaluulinga ennaku z'omwezi nga 5 omwezi gw'okutaano omwaka guno. Ne bagamba nti poloti yange era nina obwannannyini obujjuvu ne bamulagira ndiyirire. Bwe bamulagira ndiyirire ku ssaawa eyo n'akola apiiro. Kati gino emisango omulala gwa Sivo bw'ajja aguleetamu abapoliisi nabaki ne bamugamba nti bw'obanga omusango guno ke guli mu kkooti eri tetuyinza kukkiriza kugenda mu maaso kuwulira musango guno ng'ate guli ne mu kkooti enkulu gwaliko looya gwe bayita Jjuuko. Tiyakoma okwo omusango gwennyini ogw'ettaka gwalimu abalamuzi 9. Buli mulamuzi akwatanga ku fayiro nga pasita aligenda amuloopa nti oyo amwekengedde ajja kulya enguzi ng'akyusa omulala. Abalamuzi 9 okugenda otuuka ossala omusango nga be babadde mu nsonga z'omusango ogwo. Era gwasembayo ng'omulamuzi alina Itwe Raisa yagulina e Makindye ye yawa ensalawo y'omusango. Naye gwalimu abalamuzi 9 ne gino gye yatuloopanga gyonna egya criminal nga buli wano aba yakakwata fayiro ng'amukomplainingako ng'agimuggyako. Takomye okwo agamba aloopa ba DPC Kamugira naye yamuloopa mbu simanyi Kamugira yamukanyugira ebipapula. DPC w'Ekatwe tawuliriza mbu Tumwine byayogera. Ye kasita omugamba amazima oba n'omulaga ekituufu nti naye tetwandikoze bwe tuti ekintu kiri bwe kiti oba ensonga yammwe ya ttaka gwenca okeera oli ku fayiro. Kasita amanyi erinnya lyo okeera oli ku fayiro. Yaŋŋamba ajja kujonjonyisa paka okuggyako nga Museveni si president. Ate n'aŋŋamba nti ye w'amaanyi nnyo tetulina kituyinza kumukola. Eno gavumenti agimanyi okuviira ddala mu State House. Ye tewaliwo kituyinza kumukola. Era fayiro zonna zizze nga zitambula bwe bazigamba nti tezirina bujulizi pasita mulimba nsonga za ttaka oba oliawo enkya nga bagisankisoninze nga bakunonye. Banona mu nju bankwatira e Katwe bankwatira e Nanzala n'obwoba otambula butambuzi lumu nagenda Kibuli kumubuuza naye banne endagaano bukyanga zigendeeyo nk'oyo okwetala ku bbondi ki ekiddako endagaano zo bazikeberera wa ngenda neebuuzebuuze ngamba oba ebintu byange baabibuuza nga bw'omanyi ebintu abamu oyinza okulowooza baalaganya. Naviirayo ku mpingu namusiŋŋaanayo. Bwe namusiŋŋaana n'alyoka alaga omukulu
yali akola mu office ye Kibuli omukulu ye erinnya lye salimanya bulungi ne nyawulirako nti oba bamuyita ani omukulu oyo erinnya lya nemotegero bulungi bankwata bandeetera muzikadenge nga nasso omuntu ddembe nga bantadde muli bansibye empingu zenna bandize ne banteeka ekatwe bwe bantuuse ekatwe ne babuuza omusajja omukulu n'abuuza ani akola ku fayiro eno by then yali akola ku fayiro eyo nga bamuyita Mwavu Patrick ye yali saidi eyali agikozeeko nga waliwo n'omukyalo mulala bamuyita Betty Akiringi kuba bonna buli bano bagimujjanko ne bagiwoona ono n'agivaako ate ono n'agikwata ne babagamba nti omusajja n'angijjako bondi n'aziyuzaayuzaamu zonna zaali bondi 3 nga nti andoopye emisango gyanjawulo enfunda zanjawulo tulinda olundagano bakyanoonyereza zive mu expire zonna n'aziyuzaamu yasooka zisazaamu n'aziyuzaayuzaamu n'azikasuka mu kasasiro n'alagira banjijemu engatto ne banteeka munda n'agamba n'omusirikale yali akola ku fayiro naawe nnyinza okukola ki okukusiba. So ebyo byonna nga bigenda mu maaso obudde buno ki kye weetaaga? Obudde buno neetaaga omukyalo ono eyazze tuyamba kuba Pastor Tumwine yaloopye mu State House neyekubira enduulu mu office ya president. Waliwo omukyala eyazze n'atuula mu lukiiko gwe bayita mukyala Fiona Balungi n'atutuuza ng'ekyalo mu lukiiko olwo lwetabiddwamu abapoliisi beekatwe CRO yakiikiridde DPC ne lwegattwamu RDC omwami Mawerere Diso bonna babaddewo ne deputy Diso yabaddewo namulabyeko ne lwegattamu n'omukyalo oyo n'abakulu abalala be tutategedde nga bw'omanyi ebya security era omukyala n'atutegeeza nti agenda kukola okunoonyereza okusembayo n'agamba nti tumuwe emyezi 2 ajja kuba akoze okusalawo oba okunoonyereza kwe kujja kuba kukoze ekikuzuze naye n'agamba nti mbalabula amanyi nti si mutuufu yetereze mangu ajja mbuulira ebituufu n'abuuza nti Pastor Tumwine okakasa bye waŋŋamba bye bituufu ebiba si bye bituufu genda ku kituuti kyo weenenye ekyokubiri okwate ekkubo jjo ombuulira ebituufu nga sinnakola kusalawo bwe naasalawo n'ensanga nga okunoonyereza kwaffe kusalawo okulaga ggwe mukyamu oli wakusibwa era omukyalo oyo n'atusuubiza nti agenda kukola ku nsonga yaffe naye nze nganze Kayabula Julius nalaba mu nsi eno nga sirina kye nnyinza kusasula Katonda n'ensalawo nga benga omusaayi naye okuva lwe yatandika okunsiba aba Brad Bank Nakasero baddamu okunkobera okugaba omusaayi nga sikyasobola kugaba musaayi olw'ekiro zaasalika okuva lwe yatandika okunsiba bagenda okunkebera embeera y'obulamu nga bagamba ne pulesi ebiseera ebisinga ebeera waggulu ng'ate nze obulamu bwange bwonna nali sifunangako bintu bwe bityo pulesa sifunangako bintu binkanga byonna era sikyalina kye nsobola kwekolera ng'omuntu ne bwe mba ntambula butambuzi buli seera obeera wano ne bakwata ne bakusibira ezzana ne bakusibirawa buli wamu ogenda otuuka ku poliisi ng'olinganga kugamba musirikale nga buli omu akumanyi ng'ate siri kulimino nti ndi muzi wa musango ensonga oli anzibako poloti yange Pastor Tumwine Nabbozi. Bw'obeera nga ggwe eyali mu kyaki akutuusa ku mbeera eyo endiga zikyalimu essaawa eno Pastor Tumwine Nabbozi talina ndiga ziri mu kyaki abantu baleeta mu kyaki asobola okusomba abantu n'aleetayo abantu oba 5 ne babeera nga basulaasulawo ku kyaki kuba kyaki endi kumpi ku kyalo waliwo nekkuba eriyitawo oli ayinza okubuuza nti ate omanya otya oba tomulumba naye mpitawo nga ntambula nga tuyitawo kuba eri kumpi nekkubo endiga ekinene kyennyo abeeramu mu kyaki n'abantu 8 oba 7 era ne ku lukiiko luno olwawedde abantu yasombye busombe n'asomba ebitongole ebyenjawulo naye byonna ekirungi byavuddewo bigamba nti byabadde abategeeza nti abasiraamu beegasse ne Kayabula balwanyisa kkaniza. Nze Kayabula siri musiraamu siri mukatuliki ndi musajja mulokole era mukkiriza wa Kristo ate nja kusigala nga nzikiriza Kristo kuba Kristo si yanziba Katonda si yanziba. Tumwine muntu wadde nga yayambala ekyoyo eky'obubbi ng'agamba nti alina n'abanene mu gavumenti tetusobola muwangula. Ninsaba gavumenti emberere ya kisa ekola okunoonyereza okusembayo ndabike nga nfuna emirembe nga ne poloti yange njifuna kuba banzibe ate nga ye yasasulwa komisoni we ne landiroodi mujulizi yamusonyiwa emyezi 6 nga ntutte ku poloti yafuna. So ebikolwa bwe bityo nga bigenda mu maaso bikolebwa nga ate abakulu mu ddiini Musumba Mulamba yabikola tekireetawo abantu okutya kugenda mu madiini ag'ekikula bwe kityo. Bangi nnyo ku masajja kuno okwaffe batidde
okugenda okulokoka oba okufuuka abalokole olw'ensonga nti pasita ono effujjo lyakoze kati tuli myaka 8 n'embeera gye yeeyisaamu ate nga tasibye muntu omu oba babiri ab'eddiini ez'enjawulo abasibye asiba abalokola asiba abasiraamu asiba abakatuliki asiba aba7CD asiba buli muntu amusiba kati bagamba nti kyandituwaliriza tetulina ensonga etusikiriza genda kulokoka olwa pasita ono bye yeeyisaamu naye nze nsuubira nti abantu bo nga bo pasita ono basooke bamulabe ng'omuntu Katonda ye Katonda si mubbi tabangako mubbi Katonda ate Katonda tebamubbira Katonda tebamulwanirira ye yeerwanirira ate Katonda yagamba yennyini amazima gali fulo w'eddembe kati tusaba pasita yeekube mu mutima alabe amazima ne gavumenti etuyambeko ye takyayinza nakwekuba mu mutima ng'omuntu wabula gavumenti gy'ayonoonera erinnya abakulu bagamba nti bakola nabo oba bakozesa otusiba gavumenti emunoonyerezeeko asusse okutattana gavumenti yali mukwano gw'omutandikwa tewamulabirawo Katonda bakolagana ne mu terms of pasita oyo nalinga njija n'ensaba mu kyaki nga siyinza kusosonkereza nnyo bya munda kumanya mbeera ze kubanga ne bw'aba azze okulimba bano bonna abazze batuggulako emisango atuuka mu maaso go n'atuula mu ttaka n'akaaba ate asooka ajja aseka olugina n'akaaba nti bandi bubi si kyangu kumuzuula nti muyaaye nga tonnamunoonyerezaako nnyo kuba ye muntu kungulwa akulaga ekifaananyi kirala naye ng'omutima nagwo guli ku kirala bubaka kibwomuwa obubaka bwe muwa yenenye ate era akyuke ensi ekoma nze juzi bwe bagamba nti mukyaki ye oba yafunye ebizibu by'omuntu eyafiira nali manyi nti pasita agenda kuyiga nalowooza oba tamanyi nti abantu bafa nendowooza oba pasita yatabuka mutwe oba kiki nekinnemera ddala okutegeera omuntu yajja kutya okufiiramu omuntu oyo abaliwo nze saalinnyawo kuba nali siyinza kujjawo olw'ensonga nti nze ne bwandabako bulabi awankola ki ansiba amawulire ge nalaba ku Bukedde baali basuze naye baali bagamba nti basaba bulungi ne beebaka bagenda ku makya omuzuukusaanyo kyayi nga takyazuukuka era mmeeya wa divisioni yatuukawo ku siini awo ne pasita nalowooza nti ye yeerabira nti ensi ekoma kyoba tulina okuddayo buli kyokoze ow'embalirira yaakyo sitegeera oba ekintu ekyo bw'atuula n'asoma bayibuli oba mundaye kikyalimu kubanga senga kibadde kikyalimu senga pasita takola bikolwa ng'ebyo kubanga ndabyeko abantu b'amaanyi nga baleka ebintu ate nga mu ngeri gy'otasuubira nti bayinza okubireka ati pasita yeekube mu mutima agendere ku bayibuli kyegamba kuba bayibuli etugaana okubba etugaana okulimba etugaana okuwaayiriza naye byonna byonna ye abikola omuntu ajja kwebuuza ettaka lyenkana ki poloti ntono nnyo eri fuuti 466 jesiti poloti ntono nnyo okusinga ofiirwa obulamu bwona ebintu yowuuyo ne kiro zikendedde lwaki toli ensonyi epoloti eyo nandigyesonyiye singa nali sinze mutuufu naye nga wakwata sente zo abavubuka ennaku zino ne kabaka bonna batukuutira kabe pulezidenti Museveni nti twenyigire nnyo mu kukola owulidde nasobola kusasulanga miliyoni 2 buli mwezi nkola mobile money okuddamu ofuna miliyoni 15 eza 216 n'akakadde kennawa mu Kalandi Road ng'eyali bulooka eza 216 ati bw'otunuulira ku Uganda ekonomi yayo edda mabega edda mu maaso miliyoni 16 eza 216 ne kati 224 sente mmeka z'obeera olese era singa n'agenda ndeka bulesi buli kye babba n'oleka nze mu nsi ndivaamu nga sirina kyenkoze nange nzadde abaana nina obuvunaanyizibwa neetaaga okuba n'ebyange n'okubaako n'ekyange so kati omukyala gwe baleese how sure are you nti gwe mutuufu bw'alaba vidiyo eno amatira atya nti gwe mutuufu omukyala oyo bw'alaba vidiyo eno ajja kumatira n'okusinga ku byenjogera ku kyalo kwe yazze kuliko evidence esinga eyakayabula ŋŋanzi ku kyalo kwe yazze nina ebiwandiiko ku kyalo kwe yazze kooti yasooka yasala omusango nga mu feva yange emakindi ku kyalo okwo kwennyini ku kooti kuliko lipooti y'aba expert yagamba tanguzangako nabba bubbindaga ne bakebera emikono nga gigye evidence eri ku ndagaano zange siinaamu yadde okutya yadde okweraliikirira nti bwe bayimirira ku mazima gali Katonda gaayogerako ni muwanguzi kuba mmanyi bulungi nange poloti yange nkyogera ne Katonda ndaba ne kuba mmanyi ne ku lunaku lw'enkomerero kijja kumbuuzibwa obubaka bwe busembayo mbadde mbuuza abaliwo nga kale bloka omukyalo yalinga bloka
Era kimanyi nti ettaka lyali liri Parliament ya pasita. Bonna oluvannyuma lw'ekyo olw'okulaba endagaano nga zaamala okunkolebwa baategeera. Naye mu kuwandiika endagaano eno eyange naddala eyange sinze nagiwandiika, waliwo omwami Ssemwanga Pawulo ye yagiwandiika era yassaako n'omukono oluvannyuma lw'okuba nti pasita tumaze ebibye ayiswaddwamu nga bulooka okusayininga ku yange, bangi abaaliwo baateekako emikono era ne chairperson yateekako omukono, kuliko n'omulala mukyala babiri Marion yali secretary by then, kuliko abantu abasukka mu basatu baateekako emikono ku yange, baateekako emikono olw'ensonga nti nno baamanya ekikoleddwa ate era baaliwo, baali involved. Ssemwanga Pawulo ne sente zasembayo bulungi nnyo nazo ye yazibala n'ozibala era azimanyi ebintu ebyo abimanyi buki bulungi nnyo. Abantu bangi ababimanyirwa kuba nti essaawa eno pasita abaleeta mu fiya baleme n'okwogera, naye era batuuka ne bakkiriza ne bagaa tujja kwogera ekituufu kuba tukikola ki tukimanyi. Kati abantu abaaliwo balina time okusako emikono. Otuuka mu ssaawa y'ogenda mu kkooti babeera biri ng'ogendayo ne bagamba. Bonna bajja mu kkooti, tewali gwe baayita ku fayiro yange naati agenda mu kkooti. Bonna baaguma, yadde nga asiba abantu naye baaguma ne bagenda mu kkooti ne bajulira. Era kyemmanyi bye bimu n'omulamuzi bye yasinziirako kuba tayinza salamusanga tewali evidence emala. Olaba otya okwata omusinga mukutte nga mulina emwali nda process of okufunetako bodigula ne musinkano okubanga oneyeesiga kigavumenti ne musinkano omukyalo ono wa gavumenti gyabatuuteeko mwenna nga emwali. Ffenna nga bwe twali omukyalo oyo yatusuubizza nti bw'anaaba ayagadde obujulizi obusinga ku ye ku kunoonyereza kwe ajja tuyita ffenna oba ssekinoomu, naye nga ye yagambye mweteefuteefu ffenna tujjako obujulizi. N'amannya Sheikh Yusuf Sentamu atwala ekitundu kino ekya Masajja nga chairman, kirimu abantu abawera. Okay. Tukunoonyezaako ku nsonga za mutuuzeewo omwami Kayabula ne omusumba pasita Tumwine. Ensonga ezo ozimanyi otya, otandika otya ozimanya era ziri zitya? Ensonga ezo ntandika okuziwulirako nga sinabeera chairman, nga mpuliramu obugulumba mu kyalo, nembeera chairman ku kakiiko kange nendeekako omwami Kayabula nankolera emyaka 5 luvannyuma nenkyusakyusa mu kakiiko. Ng'akola ng'ani? Kayabula akolanga defense. Naye tuba twakayingira ensonga ezo baagala ozeerako mu ofiisi yange ne bagamba ensonga ezo sijja ziyingiramu olw'ensonga nti ziri mu kkooti, kale mumiikirize tobe kinaava mu kkooti, bireke bitambulire mu kkooti. Naye bwe nakabeerako ebbanga si ddene nenfuna wano okusoomoozebwa, nalina wano nga kola mirimu gyange. Omwami oyo najja wano, mwami Tumine najja wano nategeeza nti nva namenye ekyaki, Nti gwe omukulembeze w'ekitundu ate gwe wamenye kyaki? nti namenye ekyaki nenkuba n'abantu be nayita n'abamawulire nebaga nti nze sirina kyemmanyi ku kintu ekyo kubanga nze sirinyaawo ku kyaki ye. Kyaki ye bwe nalinyewokko nakalinyawokko omulundi gumu nebuga byogambako nga sibimanyi. Bandi wano nga bapoliisi weyenyini timina asindisa omuntu alese ebbaluwa yeke nyini yasooka okugireeta Omusumba? nemuga nti nze kyesaakoze tolina gyontwala. Naddayo nasindika abapoliisi wano, apoliisi ne bagireeta nebagamba nja kujja, neŋŋendayo ne banzijako statement awantegeeza nti namenye ekyaki. Kyaki gye mwogerako sirinyanga nawo ate nze nyimenya nti wazze n'owera nti ogenda kufaafagana n'abalokole.
muno mulimu kyaki ezisukka 15 ezewandiisa ziri 13 n'abatewandiisa mulimu enzikiriza ez'enjawulo nze bwe nali nnoonya akalusa agendako mu kyaki zino embirekera poliisi enoonyereze ekiwulidde ne banteeka ku bondi nemira nga ŋŋenda ekibuye okweripootinga paka lwe baŋŋamba kireke nenkivaamu naye nga lwaki akuteekako ekyo nti wamenye kyaki olowooza kyava ku ki oli omwami kasita kuzuula nti okolagana ne kayabula aliko mpalaniraako ndoza yalowooza omwami kayabula nti namuteeka kukakiiko muteeka nti akakiiko ate nga bakayana eri zebisi binali ntunuulidde zinali ntunuulira obusobozi bwa muntu agenda kunkolera ki kyenjagala kitegedde kati mwami kayabula nze namusa akakiiko lwekyo mwami nabothi nampalana lwekyo kale nali sinamumanya mbeera ze naye bwe nagenda ntunuulira abantu byagenda asiba wano ngenda bakusanga obusanzi nga ndowooza oba olinanye emmotoka ya kayabula oba kiki ng'alina kusiba kubanga bangi byasiba nga tebalina musango mu kitundu kyo mu kitundu kyange naye olwokuba nti obuzibu tulina kati olwaleero oba kiki omuntu kasita n'abanene nkyokubeera nga sikirumamu asobola okukola kyonna kyayagala kubanga nze tewaliwo nsonga ensibya mwamitimu nabuto akozesa kintu nti emabega alinayo omuntu amuliko gyalipootinga ngekibamugambye bakkiriza bukkiriza baasiba tebabatuusaako mu ofiisi yo nga kiyamaani tebibaawo tulina ne poliisi wali mu kikajjo abamu tebatuuka nawo wagenda butereevu era nze bwe baali bansiba bwe baali bannona abo mu kikajjo tebayimanya bampita buyisi kibuye amaanyi ng'alina mangi mu kitundu kyo anti amaanyi agalina lwakuba alina abanene ye nga bw'agamba era bwe yajjawo naŋŋamba ate onookolaki gavumenti yo byambuuza omusumba bwe yagamba nali awo ate onookola kino gavumenti yo ng'oggyeko kubeera nti nno abantu abakolako effujjo naddala abasemberera mwami kayabula ye wampisa ki mu kitundu embeera ze ziri zitya mu kitundu si mulungi n'akatono esimanyi na mukwano gwe kuno talinaako mukwano simanyi nti ono alina mukwano gwe banamusanze wali ng'anyumya simanyi naye omuntu yenna yalina kasoyogera ku naboth atandikirawo okweraliikirira era namwe wano muzze naye nga tugenda kweraliikirira si mmwe nze sikulimba oli mu kweraliikirira kwogera ku bintu ebyo mu butuufu era bwe mba mbadde ngenda kulya mmere naye ku naboth nga musaka mugireke tolina buyinza bwemukomako nga kiyamaani mu kitundu kyo oli alina obuyinza obusinga erosi alina obuyinza obusinga erosi so nga kiyamaani okozeewo ekyokulaba nti nebikolwa bye obikomako siina lwaki ne bwozaala baana mulimu akulemerera naga nti leka mumuleke naye na pusi wano yazaala abaana abamu nebafuuwa nga miyaayu nekigenda kati waliyo ekintu kyogamba ekyo kankireke waliwo omuntu osobola okulwababwa nonoonya eddagala noteekako nebigaana nolivaako kati nabosi namuvaako akole byayagala bwekuba kusiba basibe bweba kuwayiza bawayirize gyanaakoma baasi ze ne muntu akkiririza mu bukimu bubaka kibaweereza abantu naddala abakulu mu nzikiriza abeerimbika mu ddiini naye ne batyoboola abantu be bandisula kinkabya n'amaziga nti abantu tebakyalina ddiini omuntu ayogera ekintu ddala nga tekiriiyo naye ng'akyogerera mu ddiini kinkwasa ennaku oli nayogera ddala ekintu ng'akyogera ddala nga tekiriiyo twabadde wali n'agamba nti nze
nakunga abantu wano abantu ne basuka ne bagenda n'emiggo nze wane wange tisituuzaawo misango emisango egituula wano giba gy'amaka ate bita mwami na mukyala giba gy'amaka ne basaagala eri ebisigadde bigenda ku ofiisi erosi oluusi emisango gitugitulamu babiri kubanga biba bya munda basaagala bifulume oluusi executive temanyi kumanya nti natuuza omusango gw'amaka kitegedde egyo empita wano ewaka naye emisango gisigadde gyonna waka abantu tebakuŋŋaanawo wano ewange bajjawo lwa nsonga yagamba abakuŋŋaanyiza nakuŋŋaanya abantu wano ne bava wano ne bagenda bakuba abantu bamanya ne kyaki nze n'okkuba omwana ndwawo kigambibwa nti no mukyaki ye mwafiira mu kkono omuntu wakibimanyako nabimanya naye natyo okgendayo wali yekuusa kantu katono nnyo nagamba baabo bebamusse era nagamba vaiswa ngendayo esigendayo wanabusi sigenda era naawe senga tebavudde mu ofiisi ya pulezidenti sandigenzi kukigambibwa nti nno abasiraamu nga beegasse naawe mumuli ebabegawo okumenya kyaki ye n'okumubaka ettaka lye how true is that yanoonya kintu alefe ettaka ono gwakayana naye si musiraamu gwakayana naye mulokole naye anoonya ekintu ekiyinza omubaakinga nti bwanayogera eri nti abasiraamu kijja kuba kinene otegedde abasiraamu abaganda otegedde anoonya ekintu ngeri bwakiwulira bakyogeddeko eri ti abasiraamu kimwanguyira wano nze ne musajja musomi wa bitabo wa ddiini kino kyafaayo ekya nabbi yusufu oba nabbi joseph tata waabwe bwe yayogera ku musege abaana bwe basuula yusufu mu luzzi nabbi yusufu mu luzzi era kye bajja nakyo bagamba tata musege gwamulidde olwokuba oli yakyogerako osegedde kati ne wano bwe kiri ne wano oli anoonya nti abasiraamu baboogerako kino nti kanjogere ekyo naye nga nze fe wano tulina eddiini nnyingi ŋŋenda wangi gye bampita neŋŋendayo nenkuba n'ettendo lyabwe nenyimba za bikira mariya n'ebirala mbyeyalayo nembiyimba kikize ndi mukulembeze so bubaka ki bwomuwa ye ng'omuntu obubaka bwemuwa nagambye ne wali nti omuntu yasinga okwemanya ekituufu akimanyi amanye nti katonda we mulamu amanye nti bugenda kukyenkya nga taliiwo wano ku nsi naye byakoze byonna bigenda mubuuzibwako gyanabaalaga kyabakola anoonye omutima gwe ffe eddiini yange gyensoma egamba nti omuntu yasinga okwemanya ettaka bwabanga balibbe era akimanyi omutima gwe gukimanyi nti ettaka lino yakkayabula nze n'abantu nze noonyereza ku bantu fe wano mu zooni yaffe kiba kizibu nnyo omuntu okugula empewo kizibu era litayinzaga nti nze nagula empewo bansayingira empewo nebeba fuuti egi nebeba kitundu kya fuuti tosobola kigula wano kyeyongeremu nti tukikusayiningire tekisoboka tupimira ddala nga kyeki so oyo omwami agende abuulire omutima gwe ayogere ekituufu kubanga nze byenjogera olwaleero ne bwoŋŋamba ekya byenja okwogera ne bwonteekako emmundu byenja okwogera oyogeddeko n'omwami yaguza kayabula ettaka ebya kooti sibyogerako mumanyi nti oyo era bajjawo wana nga baagala amabolo gakweyimirira nensayininga naye zensonga sizoogerako kubanga ziri mu kooti ekimwebazo kya gavumenti olowooza yinayo oba waluganda tiwaluganda amulwanirako akozesa ebintu bibiri ye munyankole mulokole
bakolagana nabo waggulu balokole abateekamu ekintu ekigamba nti ffe tulwanyisa bulokole. Simanyi wa Luganda lunzi sibamanyi naye ayina ekyo. Waliwo ekibiina ekisaba enzikiriza y'abalokole abasumba bonna mwe bakuŋŋaanira oba wamubaka ki? Batutaasa omuntu waabwe. Fiona Balungi bwe yabadde mu lukiiko lwe yavudde mu ofiisi ya pulezidenti yagambye nti omuntu yenna anaavaayo nga mukyamu bajja balina omutwala bamubonereze mu mateeka. Ekintu ekyo kyogerako kisinga kinaazuulibwa nti pasita ye mukyamu mwagala asibwe oba mwagala asonyiyibwe abaviire buviizi ku kyalo. Asibisiza abantu bangi kuno naye bamusibe bamanye kikyamu. Bw'oba nkayabula ye mukyamu kayabula bamusibe. Bw'oba nga pasita ye mukyamu pasita bamusibe. Omuntu essanyu lyaffe kibe kyakuyiga eri abantu abalala obutaddamu kukola kasasamaza ako. Tusaba omukyalo oyo maama yazze wano, maama Fiona, waba ondaba wompulira tuyambe ebintu bino binoonyereze bulungi senga tuzuula omuntu oyo akole ki abeere nga avaayo bamusibe atuviire. Olukiiko olwo lwe mwalimu ku lunaku olwo lwavaamu ebibala okusinziira ku biriwo mwafunyeko okubuweerera okuva eri pasita? Natambuza na bigere okuva eyo okujja ntera okulinnyawo booda naye amaanyi ge nalina maama ge yatuwa gaali mangi nnyo era nali musanyufu nnyo. Nali musanyufu era n'abantu baweweera balabanga bamaze okusala nga kiwedde.